bwe tufukamira ne tuwanjagira Katonda, ne tuwanjagira Omutonzi, ne tumukoowoola ne tumukaabira, Katonda kyatukolera atujjukiza eŋŋendo zaffe, atuwa okubikkulirwa kw'eŋŋendo ze yatutondera. N'ekino kankikubuulire, Katonda takutambulira lugendo lwo. Ne bw'onoomusaba ebyamagero ebifaanana bitya, Katonda tagenda kusuula mmere mu mulembe guno. Katonda tagenda kusuula manu kuva mu ggulu. Tewali. Kati abantu bali mu ddungu, abamu baffe enjala wano e Kalamoja, abantu baffe tebalina kye balya. Mulabye emabegaawo abantu ab'enjawulo beekuŋŋaanyiza okutwalayo emmere. Katonda tagenda kutonnyesa mmere nga nkuba. Lwaki? Omulembe guno yatuwa okumanya, okutegeera n'amagezi. Yatulaga nti tusobola okukaza ensigo ne tuzimeza. Takyasobola kusuula mmere. Akabonero akategeeza nti kye twaliise ekyamagero, miracle, kwe kufuna okubikkulirwa kw'olugendo lwo. Eno generation yaffe gye tulimu, naddala eno mu baddugavu bagiyita miracle generation, gwe mulembe gw'abaana abakkiriza nti bw'anaakitoola, bw'anaakitwala, bw'anaakisitula ne bw'ataasitule musaalaba gwakyo, kigenda kujja mu bulamu bwe. Mu program Manya Kyoli Extra twagala kutaggulula bintu bino kubanga tukkiriza nti amakomera agasinga okuba ag'enkizo era agasinga okuba ag'amaanyi si geego amakomera ge tulabako nga luzira, nga kitalya, ng'ago gonna agali geesudde mu bitundu eby'enjawulo, wabula ge makomera g'endowooza. Abantu bangi bali locked up. They are locked up in prisons of their minds. Basibiddwa mu bwongo bwabwe kubanga akkiriza atudde wano agenda kusaba essaala mpitirivu, ekyo kyayagala kyekole, kyeteeketeeke. Tulowooza era tukkiriza nti bw'obeera muntu kyennyanja, yiga buyizi ti nze nteekwa kuba mu mazzi. Kasita banaakusuula mu mazzi bapa, teri agenda kukugamba kuwuga. Era ebimu ku bitusumbuwa kwe kulemererwa okuzuula amaanyi g'obw'omwoyo bwaffe.